walo ekivuka ekyagambye mbu bagenze okulaba Pegebo yasoose okujja like ebigambo byenda ku social media oli bambo babadde ku mukolo ne bagamba ba Pegebo yasoose okujja bakoledera wedding ne bagamba akatulindeko abagole bajje nenga wali DJ bwakuba kayimba American Height ever smart result kati ngera bagamba kati ngeja ku American Height olulezo lugenda kujja baya bagamba bakadde bange nafuna omusajja muzungu ate nga abamanyi ate mu America Musega ade baga bitambala byetebe solo sanga akasajja ako kalaba mu bumpi bwako Anga ligwezegenya kigambo kino simanyi katonda tuyinza okubona gatuli kwa Amito tumulega simanyi abagala bagala sente wa nga kamukoloboza ukoloboza kyeki andi akati waliwo omusajja kukoloboza nokera ku machanga bino ebinywa byonna biweddemu amaanyi nga biri bwebiki nga weno oyebye bwe yato kuyeba kati Amito kitegeeza nti yemu jukira akasajja kazito we kabeera kanywerawo kati olaba wayo oyinza osanga yana yaba confusing zedda ajja n'abazimbira ennyumba n'abakyusa obulamu n'akola buli kimu kati agenda okujja nga mulaba mukomu wanvu kyogamba omukolo kagenda mu maaso tebalabye nga yetaata feno fa boogera nti omukolo yabadde mumpi bo bali ku musajja omuwanvu gwe batalabangako Fought by Coffee Powers kagenda bwe kati a broke man marries who is available. A broke man yes has no choice. A rich man marries who he loves. That's why a man marries when he is not financially stable. Omuzungu tansokalwa mu Etanze nsomera abantu ntotandikira wagulu kulaga nti byensome bya kisiru wakomye wakale ntandikira wano there and then gets money he will remarry or cheats like a dog tozanyisa sente omusajja bwabeera omwavu awasa mukazi aliwo oba agenda n'ekiriwo aba talina choice omusajja alina sente awasa lwa love okitegedde kati he will remarry as a dog he will cheat like a dog na byosome tobitegeera just kabadde nkera bidde he will recheat he will remarry and he will cheat as a dog like a dog nange musome recheat oluzungu lwerwo tufiira ku hafi ya biwandiisi ye hafi ya biwandiisi asobola byogera wano nga okujja hafi kyemmanyi ko ayogera bwogezi abiwandiika buwandiisi naye wano kulufulumya nga alwogera kizibu kati baku wano simanyi yanyiziza hafi kyakayagala embwa y'omusajja nga njavu hafi yayagala omusajja nga mwavu kuba eno ogirabe nno byawandiise bino si byadda bya 17 minutes ago agambye nti omusajja awasa babeera omwavu agenda n'ekiriwo bwafunamu sente tayenza alinga mbwa naffe tetwendera yagambye addamu he remarries yes okay baddamu okuwasa anti addamu n'okuwasa n'afunayo gwayagala ng'afunye mu ki kati tobeera awo nga mwesiriwaza muli mu kazigo ka single room n'omulenzi tuli mu kwezimba tuli mu kwezimba ebirungi biri mu maaso walayi nkukakasa the moment nezijja tandika okulaba ebyana ebiyita wali kati wemba mbadde ekoma mu makindye ntandika okulowoozaako abaana ababeera ekkololo babeera batya bafune batwitingeko nange nga abekolo we babayisa ale tebakulimbanga nti abasajja tebakyuka abasajja bakyuka
n'abakazi bemusinga okukyuka omukazi esaawa yonna akwegaana bolowooza mukazi akwegaana wasanzeyo omusajja akyuka ala birala omukazi akyuka naye kati fe tukwata mu kasente katonda banze wano bwenyinza okuba nkwagala nga ninamu nga just ninamu ezisookerwako naye ngeze nzikubi nga akawunti kwako bukadde 10 kadde 8 nga zisebina byakola buli awo kadde 2 buli awo tebina byakola wotegeera nti n'embizimva abasajja abakyuka gye balinze naye ako omusajja atundira omukazi we mu nnyumba ng'afunye omukazi omulala omutwe ebbali eri n'agitunda n'agenda n'agulira oli puloti ewalala ne bazimbayo a better house anti wali abadde alya munnyo ate afunye kasukaali anti kacola ate nga namwe mukyuka omwana ayimba kayimba nagamba muli bulala ate omwana kayimba obwomi obwomi kati green daddy so yene yanyizizza hafi tubadde tusaba baami kati obaani yamusa yekube mu mutima kati tumanyi lwaki yabiwandiise naye kati hafi eddoboozi ly'abakyala banjawulo ayinza okuba wali eyamuwadde obubaka ekimukwatako n'abuteekayo nga sina life experience hafi va mu mpalaniraako kubanga si gwe bye bamenye mutima abeesonyiwa abantu tomanya na mukazi kye yakoze musajja kakati eyo nga tuvuddeyo kino kituleeta wano bannaye olunaku lw'eggulo omuwala mukwano gwange bamuyita Amito Mitra mukwano gwange nnyo tuludde twatandika twali mu YouTube ne tukola association y'aba YouTuber nesasika ne badde ne Sidiuku fenna twali omwo bangi ne Yugamani fenna twali omwo naye Amito yenga vloginga bine by'oluzungu kwegeza bintu bya luzungu nenga Amito ate nga twatusinkanye era nemboza agala kunyumya mu luzungu ate nga oluzungu lwange nduwandiika naye wano kati nze njogerera nnyo mu past tense okitegeedde me I was coming to look I look to you kati divorce omuntu bwakugamba it's high time we left olowooza abeera ategeezezza ki it's high time we left ke kaseera twagenda tolaba kituufu wali mutuufu kubanga toyagala luzungu lwa kati kakitegeeza ki kati bakakozesamu ogowuliranga past tense n'abeera ategeeza mu buliwo right now you can say let us left atawo kibatususe wamagwe sogamba mbu let us left it's high time we left abali batubu ekyo kituufu wama it's high time we left mama banaye bano ndine baani mwasomerawo oluzungu nedda ssebo saagala kunafuya ticha wange obugabe Ruth eyansomesa oluzungu it's high time we left you can't say it's high time we live mbu let us left toteekako let us it's high oteekako ka high time we left kati tuyinza obba tukoye wano past tense ya live yeriki good yache past tense ya live past tense yes left oli mushiru kati ototegeera akati keeko anti totegeera wali left yenti left kyenyamba kati present tense ya left yeriki present it's live kati what is the past participle tense of ate kati otaizo nedda bannange onali mutubuzabuza tosobola tugamba it's high time we left what left the place okyogera mu present okigamba nti it's high time we left kuba kataddewo kalika ate bwe ngamba it's high time we live oluzungu ate oba olwonoonye gambira kimu ddala nti Chloe let's leave let's go don't disturb me toteekako ate high time we live nedda bannange kale it's not high time abakusomesa oluzungu twetaaga tubalabe otherwise nyenyi mutuufu obadde oli omwana akola ka research obadde okola ka research kati era sigenda kijjawo tosanga ngamba it's high time we left it's high time to leave kituufu n'ekyono it's high time to left to live
Aha, it's high time to leave. Siwe ki? Banete muteka. Nazo kituufu. It's high time we left, not to left. Ngamba to leave. Si kituufu. Kamanyi nti nakatuufu. Nechange kituufu nekyo kituufu. Kati ate kyo kyembadde simanyi. Nze ate bagenda kunkola ki? Nasoma namaliriza ebyange kati ate ngenda fira. Bye nasoma byebyo bye twagala okumanya. Twasoma ne tugenda tusoma amawulire neera n'oluzungu tetwalusoma nnyo. Banja abasomye nnyo nga n'oluzungu tetulumanyi. Kyovoola beera okola ku masengere oyogera nnyo Oluganda. Oluzungu lwange lufiiridde nnyo ku masengere. Oluzungu lwange lufiiridde nnyo ku BBS awo. Oluzungu lwange. Olutundu lw'oyinawo. Nze gw'olaba nakolanga blogging ow'oluzungu. Olunaku nayingira amasengere. Era ne Katikira bagambirawo. Bane muve ku luzungu. Ne Katikira ayogera mu ku luzungu. Alwogera naye. Ate kati enogeza olwogera gwe nga gwagamba. That's wrong. Mwefula manyo oluzungu. So kakati. That's right. Walabye Amito. Nice. Amito yanjudde omusajja we ibadde ku kyalo bakwanjula simanyi. Amito kuva ddanga ayagala abasajja abazungu. Ng'agamba tajja kufumbirwa local man. I want America. Yes, American height ever smart. Wulira, American height ever smart Lulenzi Lutor. Kati yo Amito yafunya American height. Yafunye Congo is height. No. Kati obuzibu bwavudde buli wamu. Kati nawe ojja tubuulira. Obuzibu bwavudde Amito bangambye ku mukolo gwa Amito SFC yali ekuuma. Okusanga gw'oli buloga simanyi ozunga n'obusimusimu abagole bayingidde. Kati ebisecurity nga ku internet twabijje. Anti mpuliriza kati awo nange bwe njagala tujjaawo tumanye ani yasaasanyiza. Ako kaba akatambi kaba ka Buseegu. Ani yasaasanyiza video. Kaba katambi. Video. Akatambi ka Buseegu. Kati ku mukolo ogwo ng'okusanga ng'okuba ebifaananyi enihawula ofuluma. Enihawula. Okay. Si bwe kiyite kiriyo. Tugende maaso. Mwaze manyira luzungu lwange. Enihawula. Kale. Okusanga ng'okwata akatambi enihawula. Nakajja akagamba ako nakajja omusomesa amuyita Dickson. Omusomesa yakola ati. Somesa yanzi. Yali ayogera oluzungu mu Luganda gwa bibi. Yansomesa course unit ya communication skills. Kati simanyi bwaki yagamba don't just speak anyhowla. Kati nange nenkako. Kati nange nenkabaka. Abasomesa beddanga bali be bagamba. Don't do as I do. Is it as I say? Just so ayogedde. Kati nange yagamba kati yagamba ka anyhowla nange nengamba tonda banga. Nange nenkabaka. Nekatereka mbintu bya. Paka nerero. Era tomala ganumba anyhowla. Kale. Nenga tujja tambala. Kasachinga akagamba ako tekaliyo anyhowla. Anyhow, ato searchinga Jacob bireke. Buli kye tunayogera tujja kisachinga. Anyhow. Nedda. Jase yateeka mu Luganda luliko. Anyhowla. How? Tete kiriyo. Hawula. Linda komala okukisachinga. Kintu kiri anyhow. Bachite baleeta bintu. Tuli ku anyhowla. Kifo ky'okukola. Jomanyi talent teriyo. Anyhowla. Ande kati ongana okwata essimu nsome anyhowla. Ugo owulire solo beera. Led to anyhowla. Bibi no wansi. Ono bamwita koti. Anyhowla sinjiraba. Gino anyhowla. Nekandabe. Kigambo kyekyo. Head to anyhow. Asiba na isi anyhowla. Akiwa kisome. Kiri kigambo ki? Omayishi yali ategeeza. Alimpuliriza nedda kisome kigambo kiri ki? Anyhowla. Bogus. Top that is enough. Station. That is enough. Asicho otegeeza. You said teri kigambo anyhowla. Ampuliriza. Ogambe teri kigambo ki? Simukwogera. Divorce simukwogera mukwano. Kakati eri station. Kusanga ng'okwata ebifaananyi mu ngeri yonna
nga tote sigo official videographer sigo official photographer nawe nkoze ensobi awo abadde mutofu bonna boyogedde buli kwalaali kakati omukolo ne guggwa gwagenze maaso bulungi nnyo then bakubimba bwa stabwa natolo Eva Smart American Height Eva Smart Lenzi Luto ng'omukazi bwo omukyala bwa Ebya Amito netugamba wow what a wow nalo za devotion yo Amito musinga ko buwanvu kato oli musiru totegeera yakikuba kuno omuntu mutategeera gwe ekigambo tunagenda maleno shongo mutwe bunuma ekigambo what a wow je kiri nze nkitaddewo what a wow yes what was wowing you anti omusajja yagenze oveni bagamba wow kati naffe ne twebuuza what a wow naye bana Uganda obuzibu kwe bwavudde singa yabadde best man eyawerekedde omusajja wabirabyeko gwe eyawerekedde omusajja yabadde omwami tetwandibadde wano nga tutudde kyokka nga ne best man edda balinga balina okumatchinga heights kati ate ku mukolo egya wedding waliwo omukolo gwa uncle wange nabeerako pege boy pege boy buno obusooka mu maaso obwo kati bakula ne flower gaalo ne pegi boy aziyakati ako nange mbadde sikamanyi okitegedde kati zinabeerako pegi boy wa uncle wange nga nkyali yanga nga nkyali toto anti bwe busooka mu maaso olaba nga kaavu yambuka bweti okitegedde ng'akawala kafulawa galekana mu maaso g'omukazi gwakalenzi obeera mu maaso gaki awo tetunatuuka ku best man neki ne metron metron ow'essomero ne metron w'emikolo spelling za njawulo zezimu ozolaba oluzungu temulumanyi kati ku mukolo bagenze okulaba waliwo ekivuka ekyagambye mbu bagenze okulaba pegebo yasoose okujja like ebigambo byendaba ku social media oliba mbu babadde ku mukolo ne bagamba bapegebo yasoose okujja bakoledera wedding ne bagamba akatulindeko abagole bajje nenga wali DJ bwakuba akayimba American Height Eva Smart Lenzi Luto kati ngera bagamba kati ngeja ku American Height olulenzi lugenda kujja baya bagamba bakadde bange nafuna omusajja muzungu ate nga abamanyi ate mu America oshagedde era bagenda okulaba ng'omusajja muzungu bw'olaba ekifaananyi ekyo ng'abakoba akatuuka balinzeemu kwawondoza bino tutuuka kasooke tukuumireko wano wabweru beba abakoba olaba ku screen awo alimu ka alo oyo akasongeze ye American Height Eva Smart Lulenzi Luto akatonyeze era akatonyeze sebo tugende maaso ogambye omusajja muno nti full stop divorce tukole oli mukazi ozaala soko kisazeemu soka wetondere ensi ogambye musajja wa muno full stop mbali manya I'm dealing with a fool which is educated badage wala chembadde ntegeeza kiri kyoyogedde you can't compare someone's man to a dot sina chenayogedde sina comment tukole stop that nonsense tukole abadde oliriddawa abako bali mu kwekuya ebifaananyi ne tuyimiryako ebweru tusooke twekubye oba ani abanasudde ekifaananyi ekyo oba yabadde sayidi yamuko oba naye yabadde sayidi yamuko nga naye olugambo lumulinga olwange olwo yamulabulako n'agamba ku luno olunaku kyamawo naye mu magezi abako bafunyize kati ate kyasinza okumalamu amaanyi si kwogera bubi naye kyasinza okumalamu amaanyi gwa ne bagamba
bana imukwate ku kanzu tuyingira tuleeta bintu wala byechi wala byechi aleka tisigwa atandise sigwa talizoteeka wembeera kola bali mu kweteekateeka tusindise bawala baffe abasawo bana bajja ne buno bujja ne webuuba musayi busawo bubajjanja babateekako ebimuli ne bagamba ko omwogezi musooke abaana b'omu lujja gye bavudde kati abaana abasawo bajja banoonya abaana abato babakole ki babateekeko obumuli era babuuziza ne bagamba abaana b'obuwala nti wangi taata musooke munyambalize abato abakulembedde ko ne bababuuza nti bwe mukebedde abako mubasanzeemu ki oli n'asooka agamba taata ow'ekitiibwa tusoose kujjanjaba abaana abawere abaana kale abato togumizawo nze nawasadda tetumanyi kyogenda tuleetera baga tusoose kuleeta ki American High Tolerance Rotary nina abato bakulembere era tuba tuli awo nyabagamba omwami waffe naye kwali baze kuzaalibwa mu maka abantu ne balindirira mwana kaseyawo eddinda oluyimba eva smart lulenzi olwo weebuze nnyo omukolo American height eva smart lulenzi lutyo sirwa stabwana tolo ne bayiwa yawo abako ne bayingira nga badigida kati mwabaddemu American height omutuufu kati ababadde mu kidaala ng'eriiso balisibiza ku American heights baba kuba oyabadde nga best man oba American height ngwe batunuulidde ng'ate omuko omutuufu mbu yabayiseeko tebamulabye namulaba n'atuuka bamutwalidde mu bato divoshi tukole nze ngamba gwe yabitandise muno wagambye mbu muwere soko kole bwoti ekikuba guno omuto gutaliiko gundi ani agambye bato baba ngambye abakonga bayingidde okay kati fezina kati ngafe wenawerekera ku mukolo gwa Saimo w'ekiwalaata kati nga balowooza nti Saimo ateka tekza byo tanisa okuwegenda kuswaza nti nasinga obuwanvu sije yodule sekali Saimo asinga ko asinga obuwanvu kati nga bwomuwere Saimo ne tosika binyo kati ate Saimo ku mukolo gwange tagenda kujja nala nikuluza kati abantu basuubira mbu ala nikuluzi ali best man wange atya tekisoboka sabo siri mumpi nnyo ndi muwanvu nina yeera paka tuyimirire devotion kusinga obuwanvu otya oyinza okundabira wano nga oyinza okundabira nga anyimiridde buyimirizi devotion kusinga obuwanvu I'm longer than that tree. Longer? Like long. Long. I have long. I don't know what you long. I mean, I am long. When you stretch. But you got to sigare kutolo. Tongeze saboti. Because we're going to kati yono omwami gwe twayanjudde eggulo. Kakati munaye bwe bayingira. Ne babayiniriza abakuba ffe batuuse nenge eriiso abaana waliwo akavidiyo kenalaba nga bali ng'oli alaga banne mu katambi nagamba here's my guy ow'ekirevu wakala akavidiyo ako with a beards neŋŋamba wow so the muko came in gwe twadde tulinda olunaku lw'eggulo muganda wange
ne batuuza abantu yaga kati akayimba ne basula yaawo soko omunoonye watudde soko kumbe senga amumanyi ate senga atumazeemu amaanyi tosobola kunoonyeza munneeno baba naye nno bambi bagamba soko omunoonye go obikula bitambala bya ntebe ekyo gamba teyatuuse nagena nabulira ddala waatyo kuntera data divorce kyonna ekisinga okunnuma kiri kimu kasita Amito mukwano gwo ekisinga okunnuma kiri kimu Amito kale tetuganye ogenda kumbulira lwaki abawala mwagala nnyo abazungu ngenda kujja waawo Amito in Uganda abazungu yali abepikira nga bagamba jagala muzungu yagamba ne omuzungu ne bwalijja nga yewalula kagaali nga gwenfunye simanyi basajja baganda baddugavu kye bakola Amito kade nekijjayo point y'omusajja we kyembadde mbuuza Amito what did the black men do to you? Your fellow Ugandans are here. We have the likes of Shalom. You have the likes of Ntambi. You have the likes of Tamale Junior. Lily Puzzle. Sister Brunoke. Brunoke is around. Lwaki wagenda mu nsiko n'okuba emmundu eyo? Okay, you want the white. Waliwo abeyerusa wano abasajja bemanyi. Sijja boogera manyi. Kati nga nawe bagala tubagalenga abazungu. Bayagala omuzungu. Nze kale kanejjemu. Nso okugwa mu kizigo. Naye ate gwe ekikyo. Ate ki? Oba wakutokosebwako. Kizigo tekisobola kwerusa divorce. Kizigo kyerusanga foreda abayinamu lu brownness. Ani nanyica neno. Ye gwe naye era tujja kukola. Nkyembuuza ani nanyica neno. Divorce matov. Tugenda kukola. This is my channel. Sebo era tujja kukolera abantu. Nze kolera abantu. Who is the host of this? Tuyagala nkususuute nga sibituufu olwokuba tuli ku channel. Who is the host of this program? You are Mr. Matov. Do you own this channel? I don't at all. Did you invest any penny? I didn't. But kindly. So why are you degrading me? Environmental degradation. Degrading. Okay. Hey. Mugamba woluzungu kubana bo. Tugende. Let's go in the eyes. Let's go in the eyes. Tugende maso. We move forward or we will rewind. Yeah. We wunya chite we wunya bino byetukola. Twagala bali bebawunya sigwe kwewunya. Tukole. Bagambe oluzungu nga tebayinaawo bepankira ki. Kakati Amito bambi omwami ne tumulaba. Kati Amito senga ajjayo omwami. Bagamba bonna. Ate senga akoze ati. Singa omusajja omutuufu amulese wali nga ayimiridde. Bane omwogezi n'agamba senga olowooza nno towabye buwabi. Ko senga nga yakimanyi. Kati kyenjagala okumanya ki ekyasinze okuluma aba iniro aba social media? Ekisookera ddala omusajja wa Amito okuba nti mumpi nnyo oba yandibadde Amito oba yandibadde omuntu omulala yenna era omusajja yandiwasiza sikyo era yandifunyeyo omukazi we gwayagala ne beeyagala obulungi ddala lwakuba kati Amito gwe mumanyi of course mabadde mulina okyogerako n'oyo gwe yandifunye oba oli awo abeewaabwe bandikyogedde kugamba omwana waffe n'otuleetera omuntu bw'atyo mumpe naye kati ye bamutona nga taliyagala muntu era alina okwagala so regardless nti musajja mumpi oba nedda yalina bamutonderwa kufuna muntu omubeezi we kati bamutondera Amito okitegedde ate nga Amito yalayira yabagamba mwe bakyali otugambye oba ali bamumpi oba ali bamulema kasita alibanga muzungu yatuukiriza ekirooto kye. First of all, congratulations Amito
Walako firimu gye bayita Game of Thrones. Mwalimu omusajja. Mwalimu omusajja. Tabanga yeye. Mwalimu omusajja. Yakola atya. Yemu omusajja nga mumpi naye nga musajja alina art. Kati bw'obanga walako firimu eyo sobo ngudire ekifaananyi kyabako kiri. Omenye firimu eyo olabe firimu nga bw'olaba n'ekifaananyi. Tabanga kyoleka. Waliwo ampadde wano ka video ndowooza ka busegu naye tekapuleyinga ka one view. View once. Deshi yakampadde. Deshi Kalisa yampadde. Ka view once kansooka. Nze. Saagala abazungu naye abasajja abali mu Haiti nga kale oba nkuwaani. Nandiwadde example ya muganda wange Eric naye alabika ali omu mu Uganda. Abasajja abamwenkana Stella basanga. Abensitero sanga nga bawanvu mu nnyo nga ye babeera emitwe ng'olusi minene olusi alina ennyindo nnene. Akasajja bakayitanga Peter Dinklage. Akakasajja akakazanya mu akali mu Game of Thrones. Peter Dinklage yazanya nga Tyrion. Baya enyeri yanimo pronouncing n'okutuuka olunaku leero. Bali liri Tyrion. Then eddala muyita Lannister mu firimu eyo. Game of Thrones. Gwetekamu Peter Dinklage. Ojja kuba omulaba mu firimu eyo ya Games of Thrones. Wagiraba? Najiraba naye saamalayo series. Walabako omusajja oyo? With a big head. Okola nkuganye nti oba yeeye. Meaning nakalabako. Kati kyembuuza kiri kimu wano gwe ng'omuwala. Why would you opt kugenda n'omusajja oyo? Like mu basajja bonna n'ogamba bino bimugamba love tezibirwa kkubo. So, first of all, ajja wa Amito. Nawe oli muganda wamwe Eric muwanvu nnyo alinga emiti, yalinga emituba. Waliwo yadala nteekayo ku TikTok oli n'agamba ngono si muwanvu wabula lusolobyo. Muwanvu nnyo alinga omuti gw'amasannyalaze. Mu lusolobyo nagamba gwe tovuma muganda wange nja kukuba. Kati n'osanga oyo omuwanvu ennyo nga byabadde oyagala mu butuufu temuli yadde nakadot nakafulu stop. Nga ki? Like omuntu abeera n'ebintu byayagala mu muntu. Oyagala kati bw'oyagala musajja height ki? Nze njagala muwanvu nga muddugavu. I love black men. Vola nagambye nze sagala abazungu. I love black people. Njagala nnyo omusajja omuddugavu, tall, slim, toli slim nnyo, oli awo wakati. As long as oli musajja muddugavu. Anyway, bya slimness n'ebisigadde, as long as oli muddugavu ng'olina empisa. I love kind people. Abantu agenda mutoyize bweru. Osomu balira obudde bwamaze mu ttooyi. Oli omusajja agenze mu ttooyi awo. Mbaze eddakiika. Divosho bwedda tuli mukola nga goli ku bantu bagenda mu ttooyi. Ziri 32 abadde afuluma ttooyi bweru ndi. So kaakati naye bannange ekyatoyi soke tukiviireko. Tukiviireko ddala. Amito. Ayina ensonga z'okwagala obbaawo oyo omumpi ze tosobola tegeera zatagamba nga ye yazizuula. Nga tuyogedde ku kyampapula. Nga empapula nga omusajja nga yasoma nnyo mu biki. Nedda. Visa. Kubala visa agende mu Amerika. Anti kati ekyo kyeggamba divorce. Ng'ovudde ku kubala omwana yagambye mu Amito bw'atuuka mu Amerika aloge famire yoyo omusajja bonna basaanewo asikira ebyobusika byabwe. Ate kati ayinza okuba nga ye Amito nga tabala na kubala bintu byonna ng'ali mu love. Ng'ali mu love. Ng'ayagala omusajja we oyo omuntu. I don't see a love. Walampapula. Bannayuganda era mwe mulemedde ku kimu kubala. Love esobola obbeerawo. Kambagambe osobola okulaba omuntu gwe weewunya n'ogamba sisobola kwagala. Divorce omuntu asobola okubeerawo n'agamba nze wekula osobola mwagala. Ng'ayina ensonga z'okugamba bw'atyo nga ne womuwa kitajja. Ate nga waliwo oli ng'agamba oyo kwenfiira. So Amito ku bbaawo ayina reasons ze nga kanaana gwe weesobola ategeera. Naye yabadde amukwese. Alaika yabadde ayagala just kintu kye nga kiri private. Omusajja lwaki omuliira mu nkukutu yadde alinga. Ate bagambyeko nti tumwagala ffenna kyalo kiramba wa social media. Yabagamba nti lwe ndijja omusajja wange mwena nga tumusharinga. Mwena mulaba. Omuntu lw'ofumbirwa omuzungu
ani wano yafumbidwako omuzungu tudde ku bantu abawasaako abafumbirwa abazungu ani wano era waliwa gondi omuwala we nalabako ne olaba abakyala bangi nnyo bagende ku mukolo gwe naye abeera eyo Bulaaya yajja emikolo gye bagikolera wano nalabayo ba primasimwe n'abantu balala yafumbirwa omuzungu mukwano gwabwe kirabika namulaba nina omuyimbi mukwano gwange bamuyita Harriet Dinkins yafumbirwa omuzungu birthday match waliwo namito wa TikTok mbona yafumbirwa omuzungu simanyi yawo naye mutono bwati muddugavu kati abaana bino bye mubeera ku ttinda bangi nnyo yo gwe ŋŋamba na mu nkiga bino bye mubeera ku ttinda nabatera okugenda mu eno event eno ogibalaze eno bagiraba abatera okugenda mu eno event eno tebafunye bazungu balina kye banoonya era nze omwaka guno nina kyali wange njala mukwata bukolokolo bwe nti wala siya nali munyegenyege mbadde munyegenyege esizoni zonna njagala ngako munyegenyege by the way tugenda season eno njagala nakyali wange Jose da blogger yangamba yagala muzungu lasi yatwagenda munyegenyege oluto ne lumuluma yata malako bulungi ngaabeera mutoye sawa munyegenyege wabeera abazungu abayina mu ku ssente bayina ssente abazungu bava bwomuntu waze mu nsi kucyakala nga just kucyakala va ku bazungu abaze sima NGO kulabirira abana bafuwa minyira abo tebaba baba ne sente ne kati oli bazaze kuzisaasanya nga avudde waabo bano ba big spender be bali mu ku magezi simanya bandabirira bana asibya kulabirira abantu era Jose da blogger njagala nemba njagala soka simu ku dread bye bagala abazungu bagala dread ne atenze nenge bangamba aberu yeru tebabategera bulungi baganya obwala obuddugavu kati ate abawala abazungu bagala nnyo busirye mu sirenda buno obuddugavu nga kasiikubuka kalabika bubi kati ate awo nze navaawo era gwe bwogenda omuzungu tasobola kwagala siri muddugavu omuzungu tasobola kwagala gwe era kyova olaba nti omuzungu yalondawo kwegamba omumwa besinga olaba n'abazungu abaddugavu nze obwala bwesinga okusanga n'abazungu buba butini bwe buti Amito munene sima bagenda managing atya n'omuzungu Amito si munene naye mu like figa ye eri awo naye wali okosanga kalinga olukubwe kati nga kali kusajja ekizungu ekirina amalevu waliwe nasanga bwekombereyo mu nyegenyege ninga sanga bakanuna nunimwe ninga kati ono muzungu kano yakala naye omuzungu kano yakalabako ki n'ekirala bamba ekisinza okwagaza abaana abannayuganda abasajja abazungu mubeera ku ttinda nedda is to tindo be gimanyi treated tindo gimanyi apu gye bafunirako abaagalwa ogimanyi tinda apu ki gyomanyi gye bafunirako abaagalwa si kulimba obuzibu bw'olowooza buli kimu nina okuba nga nkimanyi ebyo bi okukusa bigambo apu bagita tinda wallahi billahi era ne booteekamu wakwasi agina mu ssimu nze emyaka 3 emabega nalina tinda toŋŋamba gye wajja tosinika binnyo emyaka 3 nalina tinda mu ssimu wamamwe abali bamanyi tinda waliwo ne kaapa akalala bakayita batya nze manyi kimu baziyita searching simanyanga searching date site bwe bityo kati njawulo kina tinda mbadde manyi zonna dating site ne kaapa kayita tinda njawulo ki mbadde manyi buli app gye banoonyezaako abantu eri tinda ogiraba bwe nteekamu wano wakwasi kyagenda gikutere mu ssimu yetukwatuna musajja teekamu gundi ogenda funa omusajja omuzungu omumpi teekamu wano eno nagambye edda abazungu ze sooka oggulewo wafunye essimu empya wagijjeewa naye abantu ojja teekamu password zenfu ndaddemu eyange essimu empya wagijjeewa tolina data oyikyalina layika wabuli ekyalayika kyo kiveeko don't tell it kati tinda bw'ogiteeka mu ssimu yo muno yeekulaga oteekamu gyendayo nti oba ndi male oba female aye todownloadinga bintu ebyo nedda nkunjaga kulaga bulazi tinda it's a dating chat and friends kati ke kano katinda kalinga akaliro era kakulaga nti wonoonyeza omuntu wako muliro
kakano kanso ndivyo shida downloading app y'abanoonya tugiteekemu teekamu gundi ID wano so just nyakulagirako bulazi saagala nze bebe app mu simu yange obiyina ogwo bisanzeemu kati tinda bw'oteekamu wano nogambe nti ndi lungujja bakuleetera abawala abali ku tinda around obanga ali ku safe border app nti abali okumpi be bakuwa kati bakuleetera nti kati waliwo ali emmengo ekimutwala eddakiika 5 kutuukako waliwo ali gomanyi kiri ku tinda. By the way, I encourage you younger boys to download Tinder. The likes of Jacob. Jacob ajetagira dala. Jacob babulamu Omuzungu. Jacob Lawrence owasayimo wano. Mu downloading Tinder. Tinder Lawrence ajina. Wagira bamu. Nange nja kurecommendinga muganda wange Kalisa agenda anoonyeko ku Tinder. Nonya Tinder. Buli woteekamu wot. Bakuleetera babikuleetera n'ebifaananyi olusi bakuleetera bona buli video n'akulaga ekisambi no scrolling anolaba face n'ogira bwoti ne bakulaga nti yali mudda okuva awooli okutuuka waali kikutwalira eddakiika ezi 4 kati you can accept naye bakulaga ekifaananyi babikulaga abantu bagenda kuloonya ku Tinder bagirabe kati bagenda temamu katinda kati katinda ako bangwa gwo wadde muvuka ng'obonaabona togende eyo gye bayita simanya ku bestie ekuliranye nayo bestie eri awo nateete bangamba oyo yagendayo Jacob wagenda ne mukwano gwo nze manyi nze njogera mazima mwagenda mugenze kukola kyo kale ekyogenda kkiriza nti mwali mugenze kukola kati ebyo gantima ngende ku bestie togenda ku bestie teeka mu Tinder buli kye weetaaga ogenda kiraba oba oyagala muddugavu oba mugira n'abazungu mwe bagira nti omuzungu naalimu bakulaga kilometers zaalimu ba kilometers emitwalo 4 kati madema nikubeerako bazungu boka n'abaddugavu Tinder egatta bangi osanga omwala yenga ali mu kusaaki nga bamuleetera recommendations z'abaddugavu ng'akola bw'ati kati anoonya wali white color wabagwa mu kizigo wabeera bw'ati kati yo Tinder bw'oteekamu otambuza bw'oti ne scanninga nega nti awo mu kikomera nno olaba wooli kati nga bwe tuli mu kwogera wano oyinza okuba ali mu kadirisa awo ng'ali ku Tinder ate ne kyewunyisa lindako kamala downloadinga Tinder kula oyinza okuba oli ku Tinder bannaye just enda mu simu yanga tibeeramu bati Chloe kasoke downloading Tinder Chloe oyinza okuba mwoli mu Tinder I want to teach you something that you didn't know Tinder poze era ng'ogenda kunteechinga naye ebyo kubeerako okimanyi ne ku Tinder kwoli nga poze simanyi bannange Tinder kasi so kenda downloading Tinder yesikaninga nyinza okuba nga ndi wano nga bandaga nti ku katebe kw'otudde waliwo ali awooli era bakundaga nti wooli nyiga mbonyizi ne bandeeta nti gift Chloe ne bandaga nti ebifaananyi bitandika okujja nga woteekayo ng'oli obeera wakola app nga wagiteekayo okola account kati nze account ni yange nagigalawo emyaka 3 egiyise onyiga create account ate ku Tinder saabeerako nti nali njagalako kuwasa ku Tinder ebibeerako kunyumirwa bunyumizi nkimanyi kati abako n'abengandaga kale laba omuko gwe twafuna abeera ku Tinder naye nze bannangeojjeko kunoonyezaayo abagalwa kyekyayo kibeerayo account yange nno gyeri tofudde ono yalinayo account mwana gwe ebyaddala verify ntaddemu verify tegeeza abantu mubeera eyo njagala kuyigiriza eri 4 kale ndako 4 3 4 9 neyo confirm allow kano kagundi
kategeza kikano allow now kaba ka kikano ka sign ka location while using this app tubasomesa tinda bannaye updated terms fete tusoma nanti verify me allow kiche basoso okuleta wano Rose Boo 1 kilometer away omulabye soke tumunyigemu Rose Boo 1 kilometers away ali ku St Paul's University side eri around wano ndowooza kilometer emu okuva wano ebifananyi bye bibyo bitwanyigawo kati baswa kuwa ate yafune dda wuuyo tekeba mustana dda nafuna omulala olaba anange Jacob balage buuyo omwana wabe nedda wuuyo tinda bibyo tinda lwaki yagendako omulabye kati ebifaananyi bye bitambula wano bitambula obirabye Jacob ekyana kikino kati okosiko bayitwa okwetega ono ayagala long term partner oteekawo ne details long term partner kati ne contacts zibaawo no smoker non smoker drinking social at weekend work out sometimes ta working out tatuyimba naawe bamwita Rose Boo abamanyi kutinda nze mujjeeyo share Rose Boo type a message kati we mugamba nti hero daba kati wano osasulayo kutinda bwobanga ogenda sasula wiki ate osasulira ki osasula wiki other messages every super what naye waliwo ab'obwereere bootasasulira okulaba batuleetedde omulala Sharon 8 kilometers away katulabe aliwa 8 kilometers away big time texter atextinga nyo so ekiri aina bachelor's degree yasoma pet sayagala nyembwa ali kilometers 8 okuva wano I'm showing you tinda chechi omulabye omwana uyo erogo muyandi ba working out every day mana okirabye wache yateeka olabye kiri kutinda katuddeyo just batulated ono mwala mumanyi bannange olimba ono mwala mumanyi ono lizi mumanyi ali kilometer emu okuva wano ate asula wali akole linda akole soko lindeko omanyi ku ewa vice president wane wa yali former vice president wa second wano tuli wano wansi wane wa professor Kibuka wa vice president twala kilometer emu kutuka ono lizi mumanyi ali kutinda nze byanseeko dda ate simanya tinda a sweet thing emyaka 23 ali active essaawa zino so kumunoonyako ne wakuteeka mu kasente kilometers still figuring out mulabye abaana b'obuwala baabo bali kutinda olinda ki nedda ddi omwana w'obuwala olinda ki ogenda kutinda naye kankunoonyeko waliwo tusaakingira amannya nze muwala wa Mugisha nga ndi kutinda kansooke nsaakinge nedda ddi yale olabe kano ka broki ka myaka 23 kali mu kilometers 23 okuva wano broki omulabye broki bali kutinda act fast as if they match so we interested nga okola otya ng'oyo munyigamu ng'omunyigamu nga muconnectinga ng'omunyigamu ayina Mugisha ayina emyaka 25 bateeka nebo video mulabye Angel ayina emyaka 34 kilometers 14 okuva wano 34 nalabika bulungi kati Peace ayina emyaka 24 daba Peace byateekayo notalaba ku ebyo no nze abavubuka mbazigiridde akagambo oteeka mu simu yo ku Google Play Store oba olina iOS oba olina App Store oteekamu ekigambo tinda TINDER tinda ka app kaliko logo
naye baba peace nga yatulaga egundi aka app kaliko logo eringa akaliro app ya Tinder ngojo wadde nnyo obudde ndozo labye Tinder njirabye naye baba kitofu bina bere yo ku Tinder kuba ko bayita okwetega okuli serious bako bana bagenda kunoonya program kano kema kerere banoonyezaawo kati bali wano ku Tinder onomita peace 2024 katoze kwetega abantu koyambala bwoti naawe ebige ebisaati bigagagamba kati nawe oze kwetega abantu ku Tinder ngoyambala bine ebisaati saati naawe like this abasajja boye babeera era ajja kufuna yaba amanda bine ebisaati bino nga otuwa ebisaati bino kwenda huko tatumalira budde mwana naye n'obutiiti bamuyita Daffin ine emyaka 22 obutiiti ali mu kilomita meka chika somera ku YMCA University Institute family plans I want a child I want children unayagala kufumbirwa chika bamutwale oba bayinza obbanga sokoleka kati wafuna omuntu nga wejjayo ku app kati ekitegeeza betwati banafuna nze nagwe mmanyi bamuwasa naye akyali ku Tinder ate buli lunaku updatinga nagwe mmanyi akyanoonya yali tali comfortable Adija yateekawo mucungwa Adija tujja kunoonya banange olabye mwana badazi batuganye kati tuscrollinze nnyo nga tetusasula tuliwo scrolling nga tosasula atoyo omumanyi umanyi yalina mukwano gwange nnyo edda naye simanyi gye yambulirako olabye mu 2015 awo ali kilometers 4 okuva wano we tuli wangi for real she was my good friend long time tana yali ebyaddala chika mukwano gwa kulo bwe wuuyo chika ali ku Tinder Tinder omulabye Jacob omulabye byadda nnyo twesinkana ku Facebook ne tuconnectinga so na becoming mukwano neno mwala nange simu mpya mu face yange ali online nnyo bakugambe batya ebiseera ebyo kati we namutegeera nnyo nga bya Facebook nga sina kubeera na Instagram naye nga yalina everything she was my friend kati okitegedde kyembadde nkugamba nti kati naawe bagende kandekemu ka app kano bajja kundagala tuna Musayigo Lunyaranda then no mu Ethiopia tana ndoza nzali na lead sibwe kiri Jacob shot enyuma batenyuma Tinder kano kapya bwali eyo genda kuti namba ya Tina lindako tana tetumuyiseeko kanti buzibu tuko tu tabate kai contacts kanti wadi tunojija walinga tetunamuyitako buli womuyitako wajja bidala kitegeeza nti buli womuyitako batoli interested Katrina wuno ali kilometers meka okuva 1 kilometers walabye abaana benyini bosanga emakinde ku papazi bonna bali wano nja munoonyaako anyway nze nagwe emanyi gwe bawasa naye akyali ali ku Tinder te bulinaku updating ebifaananyi mbadde nsikulinga wano sagadde mwogera linnya amulabyeko mbadde ndo okubeera ne Tinder ate ndabye ebifaananyi yakabiteeka biri test ebitadde kwosa jjo alayika akyayagala ekisinga ono esi ali mu kilomita 1 okuva wano kati yabeerawa kilomita 1 okuva wano sikusinga wali kuko waggulu eteba kilomita ebe weze kigeza ali around mbikomera bino oba sina kiyo oli ayambuka nakyo kisoboka kuba mufaana na haito ogiraba nanyumye bambi baba obya kasken gin olabye Tinder white mbadde timmanyi bipya kati bagenda commentinga batugambe no app obulala wala kalala kemanya ate ko kamyansa bwe kati manyi waliwo mukwano gwange yansange yali actually ya mukwano gwange so I was in my friend's boat saimo wamo manye app gye bayita Tinder naye bannange
Walo tinda yino. Tinda yino ujembadde nsomesa ono. Kati eno tinda. Saimo kawala tabeera eno tinda ogiraba. Bwogira bwoti. Tinda yino ekulaga nti bote bulako ebanga dating app. Ndozo oli Saimo. Bayira atya? Baduka sabadu ogigendako. Oba akagenda kwa dinga ogenda ku Facebook ne bagamba hi asimanya buntu yagamba okulaga mikwano gyo. Ngala kueleza notification. She's Christian. She's tall, brown, interesting. Kati ate eno ndalamu ene kulaga nti wano wetuli around wano kilomita mukuva wano ono wali. Oshegedde ne bakulaga. Oluvano ngenda download uno S myaka 3 ali kilomita 3 okuva wano singa wano n'okudda wali mugambe etya birimo sasula tebirimo sasula mu ndaba omwana ali kutinda kilomita 3 okuva wano tana ono alabyeko no mukwano gwe ku data gimanyi app alabyeko mukwano gwe nga bamuliko nze mbadde manyi no zonna baziyita dating site mbo dating site oba searching site buno babubbi omwalo omulungi omulaba nganga yeetaddeyo abajja kukuba n'ebyenda abi I recommend you download tinda ogenda funa mikwano gyo atenze siri mubbi ate bagambye ababbi bajjuddo atenze ngenda kukolera account ngeri eri premium nze ndudde mu tinda nze nakati bakutinda emyaka 3 egiise tosateekayeko naye emyaka gyonna gye mbadde ku bulamu bw'ensi eno mbadde ku tinda tomanyi bagiita tinda it is called tinda era ndowooza mbeera mu kwetinda bwetinzi kati ndowooza you download the app you will thank me later kkiriza wano mu kamera togenda kukkiriza naye bwe kamera bwevaako nkimanyi ogenda kunsanga ntudde ne Simon ngamba app ke bakayita batya basobola kyegaana naye sijjajje downloading kati maliriza omwami wa gundi wa Amito ono agambye mbu omwami wa Amito bagambye bakubya akayimba sooka omunoonyi mbusenga n'agenda eno mikolo gino egyaffe egya bulijjo basenga babira sooka omunoonye sooka omunoonye gyatudde basenga babira sooka omunoonye mbusenga ate bayiga ebitambala by'entebe sooka omunoonye gyatudde sooka omunoonye awo senga ng'anoonya ati ofuna omusajja wataliko competition banamwegomba n'abe Kampala gwe mulembe gwe tudda kulya bampi era abantu baagala okumanya lwaki Amito agenda naye omukulu abadde alina bwino gwatuleetedde osobola osanga akasajja ako okalaba mu bumpi bwako ane kati gwenzegenya kigambo kino simanyi Katonda engeri gyakikolamu fe gye twakuya twalina omwana bamuyita Hane alina omukono guli bwe guti nga Hane alina omukono gumu mulenzi kati Hane bino byetuyombayomba kapiira ng'agenda asoowagana n'omwana omu kati ono alowooza Hane wa mukono gumu agenda yisa ki omukka mu kisero Hane yakuba omwana n'afukamira gwe bakuba alina emikono ebiri n'emikono ebiri yamukubisa lefuti n'afukamira nayeetonda kati n'akasajja ako okalaba Katonda tasobola kubanga asobola kukuba bbalayi wenna kyogamba omusajja kyatuddeko yakimanyi tusa akawanvu nga Amito alimanyi nti ekintu kisasinza confusing abawala nga good sex uyo mubuuza good sex of course good sex and money what do you want good byombi kyokikale byonna good what good sex teri kintu kikyasinza confusing abakazi nga good sex akabozi agenda okuddamu okufuna amagezi ng'alina abaana nga bana nga school fees atandise omuleega nga ali mu kusooka badde era tuyinza okubona nga tuli ku Amito tumuleega simanyi abawala baagala ssente wa nga kamukoloboza okukoloboza kyeki andi akati
waliwo omusajja kukoloboza n'okera ku machanga bino ebinywa byonna biweddemu amaanyi nga biri bwebiki nga weno oyebye bwe baito kuyeba kati Amito kitegeeza nti jukira akasajja kazito we kabeera kanywerawo agumira tosola keeta kuluzaako jukira tekakutuuka wansi ate wa kintu kisinga confusinga mukwano nga kukola bintu bingi kiisi gundi kati ko tekasobola okulera kanadduka ne kave ne kaduka ne makisi tikasobola basa akola mikolo gino nga bwe kakisi awani era kukisi kaweerezaayo mukono bwe kati kiss on my kati kaina concentration yebeera ekyo kati nekakukusa bulungi ninja kutumira ku bazadde omanya kati compliments z'omukolo ngeezo zibeera kasita omwana batuleetedde mukazi munne atyo mani compliments z'abazadde omukolo bwe gutyo bagamba kasata genze mbisiyaga kasata genze kasola muzadde wo ng'alese compliment omanya simusanyufu ne talina kyakukola oddako mu nsonda n'oga ye mukama kato lwapa kati olaba wayo oyinza osanga era naye baconfusing zedda ajja n'abazimbira ennyumba n'abakyusa obulamu n'akola buli kimu kati agenda okujja nga mulaba muko omuwanvu kyogamba omukolo kagenda mu maaso tebalabye nga yetaata feno fa boogera nti omukolo yabadde mumpi bo bali ku musajja omuwanvu gwe batalabangako but all in all yabajja mudda all in all bannange abasajja ennaku zino babbula kino kanki bagambeyo divorce census yafulumye nga abasajja bali ndoza like 49%. Abakyala enamba esigadde bagitwala. Nga abakyala basinga enamba. Ate abakazi abonoonese obageraganya n'abasajja abonoonese. Abakazi ku 50 something %. Kwenzo osangako abakazi nga 5% be bonoonefu. Kyokka kwe ku 49%. Abasajja nga 15% batandikanga bulamu baavu bazibu. Abo batokyali musajja. 15%. Abasajja 10% bafuuka bakazi bisexual. Babisexual. Kakati abasajja abasigadde waawo 25% yovola bosanga omusajja nga alina abakazi batano ate bonna nga balungi ate nga bonna bamwagala. Kati siddogo omukazi atomu n'agamba kakati okubeererawo ono kasasasula rent ono kasalabika bulungi kasawa avunanyizibwa analabirira abaana bange kakati n'omaliza kuguna omulembe okufuna omusajjawo nga wuwo bwomu tewajja kukulondola mbere bulungi mweraba.